Abazigwa ab'ebijambiya abamaze ebbanga basuza abantu ku Tebuukye mu bitundu by'e Bulaga, Buloba awamu n'Essumbwe kyaddaaki bazingizzaako omwo ne bamukuba emiggo era ne bamuteekera n'omuliro. Bijambiya addaze kutema abantu from nowhere tewali amumanyi mu kitundu yazze buzinga mutemu. Tuli ku bunkenke tetukyebaka bane tusula ku bunkenke tetukyatambula kiro bizinesi tuzigala ssaawa ezi bbiri naye nga tuba tukyayagala okukola. Bino bibadde Essumbwe ekisangibwa mu Wakiso District ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero lwe bayingiridde Matiya Mukuye nga mutuuze w'Essumbwe ne bamutemaatema omutwe nga kw'otadde n'omukono. Naba kwogera ku bya ssente nti oba yayogedde kuba essimu nzazire essaawa mu kuyingira piki eri bweru talina kye yayogedde wabula bwe yayingidde bwe yatandise na kutema. Mukazi wange yakafa wiiki eno lwe mbadde ngenda okukola dduwa ey'amakumi 40 naye yafa bw'atyo badde bwamukwata butyo n'afa. Kuye gwe tusanze mu kalwaliro akamu e Bulaga ku Mwenda ng'afuna obujjanjabi atubulidde engeri gye yalumbiddwamu omutemu w'ekijambiya era nga luno alunyumya nga lutabaalo. Annyonnyola nti yabaddeko ekirabo ekimu yabadde awummuliddeko ssaawa 6 ez'ekiro ng'omuzigo we yabasanze n'amenya oluggi n'ayingira nga wabirambulula. N'aleeta ejjambiya n'anteme ne yasoose wano kati n'envaayo mu lumbe n'ateme n'eyokubiri yadde aleeta eyokusatu n'entema guno omukono wano n'engikwata wano n'endyoka mukwata ne tuva mu kabaala ne tufuluma nga tweriga paka wansi mu kakutu ne mukwatira awo nga bwenkuba endulu ng'omusaayi guyiika omukazi bw'aleekaana abantu nga tebavaayo teri muntu n'omu avaayo dakika kumpi nga 5 omusajja musuuziza ejjambiya agala kuddamu ginona. Awo abantu ne batandika okukuŋŋaana naye ng'abantu buli omu ali ku bibye tafaayo. Abantu ab'enjawulo bagamba nti omuvubuka ono emisana abadde yeefuula atunda steel wire era nga waliwo n'abalumiriza nti gye buvuddeko yabalumba mu maka gaabwe n'ayagala okubatema. Dongolo ne steel wire naye ennaku nga 2 emabega yayingirira omwami yali yakadde waka wa parking emmotoka bw'ati n'atebe n'abiramu emmotoka ye bw'ati kati emmotoka yali ya open roof. Omusajja n'abuka n'adda emabega nannyini emmotoka ye n'alowooza amukoze eki amusse emabega n'akkirira wali ku kikomera kyajati nawo n'abayingirira kati wano wabaddewa nange banzirako emitwa yange yakitonna ku lunaku ng'oli yamutereka ku nnyama kati ngendo okuyikanga nayiseemu dda waggulu n'ageza kuno waggulu okuemerayo nga tutuuseeko mu kifo kino ettemu lino we lyakoleddwa ne batunnyonnyola nga bwe byabadde. Ngasimbye piki wa bwetu n'ayitawo n'ejjambiya n'agenda n'atema n'amutema guno omutwe bw'ati n'amugamba todduka kati owamaze ono gwe baatemye yabadde n'amaanyi mangi n'amukwata n'amuwalula n'amuteeka wabweru awo mu luwongo. Basabye abantu okubeera abeegendereza ku batembeeyi kuba abamu babeera beenoonyeza byabwe. Twogeddeko n'abakulembeze b'ekitundu kino ne batunnyonnyola ku nsonga eno era ne basaba abantu bonna baba bazimba amayumba okugaggalanga emiryango singa babeera tebannaba kugayingira. Era kati LDU bajje nga baaza amayumba agagatandaba kuggwago ge galina obuzibu ago. Batekemu abantu abagasulamu oba okubanga bageza kuteeka nga bakubamu ebibaati mu mayumba gaabwe. Bitekanga biri open. Abazibe emisango bazikozesa nnyo okwekwekamu. Nze Kiza Peter, KSTV, Agaleero.